Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Olunaku olwaleero lwakedde nga ennaku endala bwe zitera okukya. Wabula kyo kino ekizibu nga bwe kijjira ennyumba mwanattu mu buli nju kikyalamu. Omubaka omu ku abo ababadde empajiruwagana ddala mu kibiina ki National Unity Platform onanno ng'embaka omukyala akiikirira disitulikiti emanyikiddwa nga ey'Ekalangala Helen Nakimuli avudde mu bulamu bw'ensi eno akawungeezi k'olunaku luno olwaleero. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kitalo nnyo nnyini ddala eri famire y'omubaka Helen Nakimuli. Ono nno abadde alongoosebwa wabula byonna ne bigaana bw'atyo n'agenda okusisinkana omutonzi oyo nno mwanattu eyatuyita ffenna. Kabadde kaseera akannaku David Lewis Lubongoya aliko ebigambo byayogedde naye ekyamazima amatuufu nga byonna tebikyajja. Bigambo ki omubaka Helen Nakimuli byasembyeyo okwogera era bangi ku bo obubaka bwe batambuza bwe bwa Helen Nakimuli ng'ayogera ng'asinziira wali ku mukolo ogwabadde ogw'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Ono nno we yabadde ayogerera ku ngeri gye beemulugunyamuko olwa omusajja Okero eyatta abaana abaneggaba atwalibwanga omukulu era atwalibwanga Katonda engeri gye bamukwatamu nga kyokka be bakwata ng'abasibe ab'ebyobufuzi mwanattu bo babayisanga ekyonziira nga abatemu abatta abantu. Nakimuli n'agamba nti gye mukoma okunyigiriza ennyindo kyalwadde akimunaagizaaza omusaayi. Olunaku olwaleero wali emulago mu ddwaliro Nakimuli tasobodde kubeera nga alusukawo. Y'omu ku ababaka bembadde ngenze maaso n'okuba nga ntuuka okumpi nga twogerezeganya 1-on-1 kyannaku nnyo nnyini ddala nti at least sisobodde kubeera nga ate tutuukiriza appointment yaffe gye yali yansuubiza ey'okuba nga atuwa interview tugikole ffenna ku mukutu guno kubanga abadde angoberera era nga y'omu wakuweereza ku bubaka n'akugamba webale era munnange n'atuzaamuko ku maanyi naddala ngaffe bannamawulire. Kitalo nnyo nnyini ddala omubaka Helen Nakimuli His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu bubaka kibwawadde ate kwoteeka n'ababaka abalala ab'enjawulo. Kino nno kikwasa ennaku nti NUP nga yakava mu kubuziika mukazi wa Alex Waiswa mu Fumbiro ne bawambira mu lumbe y'omwana amanyikiddwa nga Brutik bangi mumanyi ku mukutu gwa social media Foot Soldier. Mukyala wa personal assistant wa Bobi Wine amanyikiddwako obulungi nga Doni Nasa mukazi we yatwalibwa bwe batyo ne bamuwamba mu ngeri yonna gye mwalabamu obutambi obwo. Bamukutti ne bamusula mu kkooti mangu nnyo mbiro nga wuuyo bamukasuse eruzira ku alimanda ku musango ffenna gwe tutamanyi. Banywanyi Uganda etuvuga sipiidi mpaawo n'omu ayinza kumanya oludda wa gye tulaga. Kyenva nkusaba vidiyo eno osooka ogyempere like wekiba like ejja kudduka esanga buli muntu asobola okufuna amawulire nga gano ate era mu ngeri yemu naawe nga gwe mulundi gwo ogusoose otulaba njagala okusaba otwegatteko ng'osubscribinga. Erinnya nzedde ninjagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi andaba ate era ngoberera nti vidiyo yaffe eno ate togibuuka wabula njagala tugende butereevu mu bubaka ye abaffe amawulire g'okufa g'omubaka amanyikiddwa nga Helen Nakimuli gakusanzeewa era ani gakutegeezezza. Kansooke nkuweko katini mu ddakiika ng'emu yokka bweti nsooke nkuwe ku Dr. Shamim Nambasa katini nnyo nnyini ddala. On a sad note ekibiina kya NUP era kizzemu ne kifiirwa omuntu Honorable Nakimuli ow'Ekalangala Member of Parliament abadde Member of Parliament era gwe bazzeemu okulonda abadde bazzeemu omulonda ku kadi ya NUP
Afudde. Babadde bamukolako surgery. I think surgery teyasobole giyitamu bulungi era n'afa. Tukkiriza okusaasira kwaffe eri famire ye, baganda be, ab'emikwano n'abantu bonna ebeekalangala ne famire yaffe nga NUP. Tufiiriddwako omuntu omulungi, omuntu abadde awagira ekibiina ate nga yeemirirawo olw'abantu. I don't know oba simanyi nze engeri gye mpulira oba omwaka guno guze n'okufa kungi oba nze alaba ebintu abantu abafudde like every time left right and center ono afudde bano base base bano like I don't know whether what you sibirungi yadde akamu akeddagala oyo bamuyita nalukwago. Yes, waliwo otuuka ng'okola story naawe ne bikuggwako ekyamazima matuufu n'obulwa ekigambo kyonna kyozzaako. Kansooke nkuwa ebigambo bino byayogerwa omubaka Helen Nakimuli biwulirize ate tusobole okuba nga tweyongerayo. Olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ne ndaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja, bamulese bamukuumye, bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa, tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa, bali mukomera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really ashaming. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja kufuna ejjana. Ebigambo bino omubaka Helen Nakimuli abyogera ng'ali ku mukolo ogw'amazaalibwa ga Beene ge baali bajaguza, era n'agamba nti bo babakuza nga bababuulirira mu mbeera efaananako ko bw'etyo. Gweoyinza okwebuuza ekibuuzo era gwe mu mbeera ki mwe babakuliza era mwe babatadde. Kyannaku nnyo nnyini ddala okulaba ng'omubaka ng'ono atuva ku maaso mu mbeera bw'eti. Eri abo bannankyukakyuka bonna, like it or not, abamu ku babaka ababadde basinga okubeera vibrant mu parliament ate era mu ngeri y'emu nga be babaka abakyasingidde ddala okubeera ku mulamwa ogw'enkyukakyuka omu ku bo abadde Helen Nakimuli. Kitalo nnyo nnyini ddala okulaba ng'omuntu ng'ono atuva ku maaso. Ekyamazima amatuufu tekisangika kuba na mubaka alinga ono ayogera ku nsonga eziruma abantu. Era ensonga ezatufuula ab'omukwano ennyo n'okugenda mu inbox ye nanziramu n'okutandika okwogera naye lwe lunaku lwe yavaayo nga abaana b'okubizinga babonaabona okugenda okukola ebibuuzo ebya UNEB nga bangi tebalina we bayita nga amaato gabbula, era ng'agamba bannanga at least twetwagayo ko ku biferi, twetaagayo naffe nga kalangala okutujjukira nti n'ababeera ku bizinga babeera bantu. Bwe ntyo namuweereza obubaka ne mugamba honorable
kwene ensonga gyo raisins olunaku olwaleero njagala kutwala kakisa kano nkwebaze kubanga bangi ku bo gye bali bafa ku kyokulya omusimmi nga tebafaayo ku bantu baabwe be bagenda mu maaso na kubeera ng'ate munnange baweereza. Bambi yanziramu nampa ku budde era n'atandika n'okubeera nga angoberera. Omuntu afaanana bw'atyo batini era tebasangika. Bangi tubawadde ne messages zaffe ne tubawandiikira n'amabaluwa oluusi n'obakubira ku busimu n'omusaba interview n'akugamba sirina budde bw'aba akukutta oba oliawo ba PA n'agamba nja kunoonyerezaako ko kandabe n'omuwa buli kimu kye yandyetaaze okubeera nga amanya n'okunoonyereza. At the end of it all n'amaliriza nga takikoze naye kikwasa ennaku ey'amaanyi ennyo nnyini ddala. Okera kumacha n'olaba omubaka alinga Helen Nakimuli ng'atuvudde ku maaso. Abaana ng'ab'ekibiina kya NUP bwamwenyumirizaamu nnyo nnyini ddala ng'omubaka waabwe. Kyokka ate n'abantu abeekalangala baviiriddwako omuntu abadde asinga okulaba nga abategeera era asinga okuba nga mwanattu awuliriza ensonga zaabwe. Awo wennyini njagala kuwa video eno amawulire gano kasita gagudde bwe gati ate mu matu g'omusajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga King Saha naye aliko byayogedde wabula nkusaba obiwulirize bibino wano King Saha bw'ayogedde. King Saha mu bubaka obwo bwasobodde okubeera nga aleeta bw'atyo bwakutegeezezza. Kyannaku nnyo nnyini ddala. Mukama tusaba omwoyo gwo aguwummuze mirembe emirimu gyo gy'okoze era gy'okoledde paalamenti e11 kw'oteeka abantu baffe abeekalangala bajja sigala nga bakujjukira era mwanattu olisigala ng'ensi eno ekwogerako ng'omu ku babaka ababaddeyo abalungi abazira b'eggwanga Uganda abasigadde mu byafaayo lyabyo era abalyogerwako emirembe gyonna. Bigambo ki David Lewis Lubongoya byageze maaso n'okubanga ayogera mwanattu wali eri ku ddwaliro Mulago waali ku mochare olunaku luno olwaleero ku ssaawa zino zennyini zetwogererako. Ngabadde asobola okukola emirimu gye gyonna obulungi bwayo naye abasobola bategeezezza nti bino abadde ne secondary operation bina kimanya ate abadde ategeezezaako n'abakulembeze nga looku n'abalala ng'alina operation eno so kiri routine omuntu oluusi aba ng'alina okukola operation olw'obulwadde bw'alina kiri nnyo nkasobola kiyekuuka osobola okugamba. Okusinziira ku SG David Lewis Lubongoya agamba Honorable Nakimuli adde ategeezezzaako ku leader of opposition nti alinayo operation gy'agendamu kyannaku tesobodde kubeera nga egenda ate bulungi. Kikwasa ennaku kikaabya amaziga naye tusaba busabi Mungu ate munnange asobole okuba nga tusaba Mukama atuyambe ogende maaso n'okuba nga omwoyo gwo aguwummuza mirembe kw'oteeka abafamire bano okwongera ate okulaba nga abanyiga ebiwundu bonna gye bawangaalira. Njagala kujjukizaako mu bigambo ebimu ku ebyo byazzenga ayogera n'obubaka buno nga bwazzenga abo bawa buwulirize. Mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu. Olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro nendaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu
naye bamulese bamuwembejja, bamulese bamukuumye, bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa, tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa, bali mu komera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really ashaming. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate Omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja funa ejjana. Empeera teri ku nsi, empeera eriwa wa Katonda. Mu Bayibuli omwo mulimu omukyala gwe bayita Eseza. Eseza yali mukyala w'amaanyi. Kabaka n'amuwa obukulembeze, Katonda n'amuwa obukulembeze n'amugamba ogenda kufuuka n'abakyala, oweereddwa omukisa okukulembera abantu. Naye bw'onaalabanga abantu balina ebizibu n'otabayambako kuva mu buzibu obwo, ngenda kutta famire yo, nzite buli kikukwatako kyonna osangukewo. Bannaye tetwagala kubeera nga bantu abo batagenda kubanga beeseza. Tugenda kubanga ba Eseza okuweereza abantu. Nammwe mbakubiriza abali wano, naddala mu abakyala. Abakyala ffe tuzaala, ffe tukuza, tulwane okulabanga eggwanga lyaffe tulitebenkeza okulizza mu mikono emituufu. Era tusaba Katonda Yesu Kristo nga bwe yazuukidde olunaku lw'eggulo, n'abalala bagamba yazuukira ku luli, azuukire n'eggwanga eppya. Helen Nakimuli ng'ayogera ku mazaalibwa okujja mu mukolo ogwali ogujja kuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 71. Bwe bubaka bwe yawaayo n'agamba tubeerenga Eseza yawandiikibwako mu Bayibuli. Katonda gwe yakwaza obukulembeze, ate mwanattu oyo gwe yajjukira mu kaseera akaali nga okulowooza kwe nga ye ng'omwana w'omuntu kwali kuweddeyo. Kumu abasoma Bayibuli mugoberera. Wabula n'agamba tuleme kubanga abo abalivaawo ne walemu okubaawo omukululo, wabula tubeeye abakulembeze abanaalekayo emikululo era n'ogrooming abakulembeze ab'enkya. Ebyo bye bigambo ebiri mu kuwuuma mu matu ga buli Munnayuganda eby'omubaka Helen Nakimuli oyo nno buli omu gy'ali byagenda maaso n'okuba nga awulira ku kadde akafaananakoko bwe kati. Banywanyi, sigenda kusukkawo wano yadde okwongerako ekintu ekimu eky'amazima matuufu embeera erabika nga yo ensuseeko. I can no longer handle this, but I only say, may the Almighty God receive you in His grace. Ara nomwoyo gwo Mukama. Rest in peace, Honorable Helen Nakimuli. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.